Okusunsulamu abantu abanesimba kubwa MP oba kulwa obukiise bwa Parliament oba obukiise bw'abantu mu bitundu ebyenjawulo mu Parliament kutandise era nga kukomekkerezebwa omuntu eyasookera ddala oba omu ku bantu abasookera ddala okulangirirwa nti teyeesimbiddwako yali Speaker wa Parliament y'eggwanga omukyala Anita Among. Ojja kujjukira nti ono okulangirirwa kiddirira eyali munnakibiina ki NUP omukyala amanyiddwa nga Asiyo Florence gwolaba mu kifaananyi eyali aleeteddwa okuba nti yeesimba ku Speaker Anita Among wabula olunaku olw'okubeera nga asunsulwamu akakiiko k'ebyokulonda teyalabwako. Awo ebyaddirira kwali kubanga akakiiko k'ebyokulonda akalangirira Speaker Anita Among nti ye yali awangudde olw'ensonga nti okusinziira ku ssemateeka omukyalo ono yali tavuganyiziddwa ne sekuvuganyizibwa yenna nabwe ekityo gye byakkira kwe kubeera nga bamulangirira. Kati okulangirira kwa Speaker Anita Among kugenda okutuukawo nga mu kusooka NUP yalina kandidenti waayo ono yali amanyiddwa nga Alupo Masemarion, wabula ng'ono yali yawanduukululwa mu bitabo by'akakiiko k'ebyokulonda oluvannyuma lw'omusango gwali guwudopeddwa amanyiddwa nga Zipora era nga yali aguwabidde munnakibiina ki NUP wamu n'omukyala omulala gwe ngenda okulaga ku vidiyo eno. In fact omukyala ono omulala atali ono wa NUP yasinza okuba nga asiikuula enfuufu n'ettinku wamu n'ettagali nga olulimi lwa ghetto woyinza okuba nga olukozesa mu buufu obumu oba obulala. Omukyala gw'olaba ku screen ono amanyiddwa nga Susan Noma Otai. Omukyala ono wa kibiina kifada kya kyoyinza okuyita FDC oba Forum for Democratic Change. Ono nno naye yali yeesimbye ku Speaker Anita Among nga bw'olaba oli omukyalo wa NUP bonna baali bazze okuba nga beesimba ku Speaker wabula rawundi eyasooka ey'ebyaliwo bano bonna basatu ye yabatwala ne kireetera NUP okuba nga ekozesa obwangu okuleeta omukyalo oli omulala amanyiddwa nga Asiyo Florence newankubadde nga ye bw'atalabikako ku lunaku lw'okusunsulwamu ate wayita ennaku ntono nnyo n'aleetebwa ku rale ya President Museveni ng'ayanjulibwayo sipiika w'eggwanga nyaffe Uganda yennyini. Kati kiki ekibaddewo? Omukyala owa opposition owa FDC gwe nkugambyeko awo Susan Noma Otai awawaabidde sipiika wa Parliament y'eggwanga Uganda. Si ye yekka wabula akubye n'akakiiko k'ebyokulonda akakiiko k'ebyokulonda bonna abikubye mu Kooti. Ensonga yakubeera nti ono yalangirirwa nti tavuganyiziddwa olwokaana okujjukiza nti mu kusooka lwalimu Susan Noma Otai, Masemarion Alupo n'omukyalo wa Independent amanyiddwa nga Helen Akol Odeke. Bano baagaanibwa okubeera nga beesimbawo e Bukedea okwesimba ku Speaker Anita Among olw'ensonga nti Zipora Akol bano yabatwala n'abakuba mu Kooti ng'agamba nti tebaali balonzi abawandiise abajjuvu mu disitulikiti y'e Bukedea. Wabula omukyalo ono owa FDC Susan Noma Otai agambye nti tagenda kubanga alekera Speaker mirembe wamu n'akakiiko k'ebyokulonda. Leero ziri ennaku z'omwezi 25 Novemba mwaka 2025. Omukyalo ono yayise mu bannamateeka be aba Escala Associated Advocates era ng'okusinziira ku bbaluwa oba omusango gwe yafayirinze wali ku Kooti enkulu mu Kampala guliko date ennaku z'omwezi nga 21. Otai mu mpaaba ye mu Kooti agamba nti akakiiko k'ebyokulonda kasinze n'okuba nga atunuzaamu ttooki
she is saying that the Electoral Commission refused to deliver a decision on her petition. And she is saying that was unreasonable, irrational, and illegal. Agamanti akakiiko k'ebyokulonda mu mpaaba ya kooti omusango guli ogujja mu bano abasatu owa NUP, OFDC n'owa Independent. Akakiiko k'ebyokulonda ke kaali respondent bwe baali nga omusango ogwo guteereddwayo. Kati ali mu kusaba akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo nga ba respondent abaali basooka baweeyo bawe ensala ejjudde. Era ng'ayagala akakiiko k'ebyokulonda kaleme kubanga kawandiika sipiika w'eggwanga lino mu bitabo ebimukakasanga MP ajjudde owa 2026 paka 2031 owa Bukedea ow'abakyala. Era ng'agamba nti ayagala kino kisooke kiyimirizibwe so that okuwulirwako oba okusaba kwe kwe yatadde mu kooti kusooka okubanga kuteekebwa ku mmeeza. Uliriza ebimu ku biri ku bbaluwa bagamba nti the EC is a constitutional body established under the Constitution of Uganda with the exclusive mandate to organize, conduct and supervise elections and resolve nomination disputes. And the second respondent, who was also nominated for the same position. Okusinziira ku bbaluwa agamba nti akakiiko k'ebyokulonda mubiri oba kitongole ekiriwo ekijjudde ekirina obuyinza obwakiweebwa constitution okubeera nga kiteekateeka n'okwekenneenya obululu wamu n'okubeera nga kitunula mu nsonga z'ababa beemulugunya ku byonna ebiba bibaddewo. Omukyala Susan Otai yali yateekayo petition ye mu kakiiko k'ebyokulonda ng'ennaku z'omwezi 28 Oktoba nga ali mu kubuuza akakiiko k'ebyokulonda lwaki baamugaana okwesimba ku sipiika. Wabula waliwo okuwulira ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba era ng'akakiiko kaasuubiza nti wali wakubaawo okuwulirwa ku byonna ebyali ebyokuddirira mu wiiki eyali eddako. Mu bimu ku bye yawandiise mu nsaba gye yasabye kooti agamba nti the EC's delay is unjustifiable, unreasonable, irrational and illegal, violating the applicant's right to fair hearing and statutory timelines. Bwe yabadde awaaba omusango omukyalo ono atunuliza akakiiko k'ebyokulonda Elise Joji kaali kagambe kagenda kuwa ensala yaako oluvannyuma lw'okuwulira okusaba kuno ng'ennaku z'omwezi 4 Novemba, wabula kafuuse kyesirikidde era nga bye bimu ku byeyawaabye wali mu kooti. Bintu si byangu n'akamu. Sango gukyafuuse omusango ekitegeeza nti kadade we tutunuulira eno empaaba empya eya Susan Otai singa okuwulirwa kuba kugenze mu maaso mu kooti erina okusooka okuyimiriza obuwanguzi bwa sipiika, then kooti esooka esalewo era ewe n'ekiragira akakiiko k'ebyokulonda kawe ensala entuufu. Okuwulizaako okuva mu kakiiko k'ebyokulonda, omukulu wakwogerera amanyiddwa nga Julius Muchunguzi bwe yayogeddeko n'abamawulire agamba nti ekyokubeera ng'ono yagenze mu kooti n'awawaabira si kintu ekitiisa. Okusinziira bwe mbanga mu kooti nze yagambe if it is to be, it will not be extraordinary, it is a right for every Ugandan. Kati agamba nti ono yalopye sipiika omukyala Susan Otai kyeyakoze si kintu ekyewuunyisa. Ekyo ssemateeka ekiragira era kintu kya bulijjo.
So kati Susan Noma Otai ayagala kubanga awandiikibwa mu butongole era mu demokrasiya omutuufu okusinziira ku ye asobole okubanga avuganya sipiika era sipiika basobole okubanga basazaamu mbulaga obuwanguzi bwe obwalangirirwa nti alangiriddwa nga takubiddwa mukono batakubiddwako mukono. Kati awo wetuli saidi awo kati soka tuolekere tudde ku saidi ene ya the National Unity Platform. Mukono wendicodingire esaawa zino ekintu kitandise okutokota. Kansoke nkulageko embeera nga bweri mukwano gwange eddakiika eno events nyingi eziri mu ku unfoldinga. Katonda affe Mukama ayinza byonna tukubaza olw'obulamu bw'otuwadde n'otusaka nga tukyali balamu. Tukubaza olunaku olwaleero nti wateekateeka pulezidenti waffe omulonde agenda kubeera Mukono South. Tusaba otuluŋŋamye otambule naffe mu lugendo lwaffe lwonna, tutambule mu mirembe era tukomewo mu mirembe. Naye ekisingira ddala mu byonna Katonda waffe ku lunaku luli pulezidenti waffe ali wano olunaku olwaleero alayizibwe nga pulezidenti w'eggwanga lino erya Uganda. Tusabye nga tukkiriza nti owulidde okusaba kwaffe okuyita mu nnyala Yesu Kristo Mukama waffe. Indako Mukono North tugenda kutuukayo. Nga yo togisabidde. Osabye Mukono South yokaddama osabire ne North. Katonda waffe Mukama tukwebaza. Tusaba nga tugenda okutambula mu Mukono district yonna, Mukono municipality, Mukono North, Nakifuma ne Mukono South. Otutambuze bulungi. President waffe nga agenda okutambula otukomyewo mirembe tweyagalire mu nsi yaffe. Tusabye nga olidde okusaba kwaffe okutamya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Katonda yagala ku ebyo tamusabye. Kale bannange mubinkaaya. Kli mukwano gwange embeera ekya Mukono ate kigenda kubeera kirala mukko oba kirabise okubeera nga kigenda kuba kyanjawulo nnyo. Ebimu ku bifaananyi byolaba eddakiika eno mukwano gwange abye ebifaananyi byenkufunidde okuva wali eggayaaza kalagi. Woyinza okugamba nti ewamu ku kitundutundu ekisalamu saidi eno ne Mukono abantu baakedde, abantu bali ku nguudo abantu bakedde ne sekukeera yenna olunaku olwaleero mukwano gwange okubeera nti baaniriza His Excellency Bobi Wine. Ojja kujjukira nti ali mu kwolekera Mukono eddakiika eno. Story eno ngirikodinze essaawa ziri 6 n'ekitundu ennaku z'omwezi ziri 25 omwezi gwa Novemba omwaka 2025. So omukulu ali mu kwesogga Mukono mu maanyi amayitirivu. Though waliwo incidents ez'enjawulo ezibadde ziri mu kuhappeninga as everything is unfolding, abantu bo batandise dde okubanga bajjula amakubo n'okubeera nti omukulu bamulindiridde ng'ambaga nga bw'osobola okulaba awo nno woolaba ebifaananyi bino byonna abadde tannaba kubanga asimbula. Kati ate eddakiika eno ebifaananyi bino byolaba yeye nga asimbudde wabula olubadde okubanga asitepinga ekigere ebweru bw'ati enguudo zonna ne zitandika okubanga zisanyalala. Ebyayogeddwa poliisi nti processions tezikkirizibwa. It is like people are defying all odds and orders. Olw'ensonga nti mukwano gwange ekyo kye kiriwo ng'omusajja tannatuuka Mukono. Ebyo byendi mukulaga omukulu tannaba kubanga atuuka Mukono. Tannaba yadde okusimbulako okuyingira Mukono yadde eddakiika emu. But this is what's up. Kino kye kiri mu kugenda maaso eddakiika eno. In fact mulabyeko awo abadde asimbula agambye nti he doesn't know the degree of police brutality that awaits. But they are already on the way to Mukono. Being driven by hope and courage, the journey to freedom is not easy. But everyone must keep going. Agamba nti essaawa y'okuba nti nno boolekera Mukono yeeyiyo. Ekifaananyi kino kye kimu ku bifaananyi ebyabaddewo olunaku olw'eggulo. Ekifaananyi ekyabadde kiraga obulumi obw'ekika ekya waggulu. Namukadde oyo yabadde afunye obuvune wakati mu kavuvuŋŋana akeebadde mu bitundu
ebyekawempe. Embeera teyabadde nnyangu nnyo nnyini ddala, amaziga gaabadde mangi, abantu abakubiddwa n'ebintu nga ebyo. Pulezidenti basazeeko batukubye tiyagaasi okupa obupiira n'amasasi, batuli bubi baabo bakuba tiyagaasi, batuli bubi bakuba tiyagaasi ne batutta pulezidenti bamusazeeko. The situation exactly bwetyo bwe yabadde. In fact, this very morning ndabyeko His Excellency Bobi Wine nga sharinga akatambi kano mukwano gwange kosobola okuba nti olaba wano era ebigambo ebizeeko awo abibadde bigambo si byangu n'akamu. His Excellency Bobi Wine oluvannyuma lw'okusharinga akatambi ako akabaddemu abavubuka abambadde langi eza NRM nga kuliko n'ebifaananyi by'omukulembeze wa NRM agasekobakobadde bugamba nti a few weeks back the NRM Secretary General led their supporters in doing real military drills, not just a parade. The response from Chituma Rusoke, Mwesgwa Frank, Felix Laije and the other regime factionaries. Silence. We even wrote to Byabakama pointing out the double standards in our electoral processes. His response, silence. Here is another group of their supporters at a parade. Again, you will not hear those criminals say anything about this, while our comrades rot in jail for apparently participating in a parade. Even when most of those detained were not even present, this injustice and oppression will definitely come to an end. Protest for 2026 is the answer. Free Uganda now. Omukulu His Excellency Bobi Wine nga yemulugunya ku parade eno obanga yemulugunya ku katambi kano omwabadde abavubuka b'ekibiina kinarama NRM ababadde bayimba ennyimba ezigambibwa nti z'amagye n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo. Wabadde awandiika agambye nti weeks eziyise NRM Secretary General oba Ssaabawandiisi w'ekibiina ki NRM wamu n'abanna NRM bakola obutambi oba bakola kyoyinza okuyita duyiro oyo ow'ekinnamagye nga si just bya parade, wabula abatwala poliisi n'abasigadde basigala beesirikidde ne batabaako kye boogera wamu n'ab'amagye. Agamba nti abakulu bonna basirise nga bino byonna biri mugenda maaso newankubadde ng'ate aba NUP bangi abaakwatibwa ku nsonga ezeefaananyiriza ku bya parade, wabulanga bo bakyali munda ne gye buli eno. Kale awo tuvaawo mu kifaananyi gw'olaba ye President Yoweri Kaguta Museveni wakati nga NUP eyolekedde ebitundu ebya Mukono, ate bo aba NRM olunaku olwaleero bagenda kubanga balusiiba Rukiga, si Rukiga wokka, bagenda kubeera ne mu bitundu bya Kabaale. Yes, that is where NRM is going to be today. Saidi eyo ndabyeko batandise dde okubanga bateekateeka. In fact babadde Rubanda, now they are heading to Kabaale at the same time n'okubeera nti batalaaga Rukiga saidi eyo. President Museveni wamu na NRM bo gye bagenda okubanga basiiba okubanga bakuba campaign n'okubanga bakuyega abantu abasaidi eyo. I think katugendeko wano mu sports tumaliriza olunaku olwaleero emboozi ero. Ebifaananyi byolaba yembeera eyabaddewo olunaku lw'ejjo ng'ennaku z'omwezi 24 omupiira ogwazanyiddwa wakati wa ttiimu y'abannaffe aba Everton nga babadde bazanya Manchester United, gye byakkidde nga omuzanyi wa Everton amanyiddwa nga Idrissa Gana Gueye aweereddwa red card. Ekyasinze okubanga kyewuunyisa kyekyokuba nti mwana mulenzi ono okumuwa red card
tekyabadde mbu yabadde akuba muzannyi wa Man U oba ndi yabadde akoze ekisobi ku muzannyi wa Man U nedda ekisobyo yabadde akikoze ku muzannyi wa ttiimu ye. Mwana mulenzi ono amanyiddwa nga Idrissa Gana Gwayi yavudde mu mbeera n'apacca muzannyi munne amanyiddwa nga Michael Keane oluyi mu face okakana nga refa lyamugambye nti ssebo agamayisa amabibibi wano tetugaaniriza n'amuweerawo emmyufu. Mwana mulenzi Idrissa Gana Gwayi yabadde alina okuva ku kisaawe. Ekyewuunyisa mu kyo nti mwana mulenzi ono Idrissa Gana Gwayi bamujje ku kisaawe nga omupiira guli mu dakiika 13 zokka ku Old Trafford. Man U ne bagiteeba goal mu dakiika ya 28. Man U bagikubye goal mu dakiika ya 28. Omupiira ne gutambula bwe gutyo paka kugwa ng'obusajja buli 10 nga Man U obusajja buwerera ddala 11. Ebisajja by'Everton byevudde eddiba awo mu magezi ne bekuba omusajja ssebo omupiira mulamba obonero busatu bweddu ne bugenda newankubadde nga abamanyi baakubye engalo nga bawadde Idrissa Gana Gwayi red card ne bagaa leero bino ebisiru gye byakkidde nga ate manyuta mu kifaananyi olaba baana balenzi ababiri. Ekifaananyi kino oyinza okuba obubaka bwakyo tonnabutegeera bw'obanga sports omulabira kumpi but bw'obanga omulabira munda osobola okuba nga otegeera butereevu kiki ekiri mu kugenda mu maaso mu kifaananyi kino. Ekifaananyi kino kiraga ensisinkano y'abannaffe aba Arsenal nga bagenda kusisinkana ttiimu y'abannaffe eya Bayern Munich era nga gwe mupiira oguddako olwokusatu luno ng'ennaku z'omwezi 26 Novemba omwaka 2025. Ekifaananyi kino lwaki kikola amakulu mangi oba lwaki kifaananyi kyanjawulo nnyo nnyini ddala mukwano gwange alaba eddakiika eno. Arsenal egenda kuzannya Bayern Munich. Arsenal nga yekyaziza omupiira guno gugenda zanya ssaawa 5 ez'e Uganda ennaku z'omwezi 26 olwokusatu luno. Kati kiki ekyenjawulo ekiri mupiira guno? Mwana mulenzi Eberechi Eze agenda kubanga akola reconnection obanga afuna reconnection wamu ne mwana mulenzi amanyiddwa nga Michael Olise. Bano ababiri baali bazanyira ku ttiimu ya Crystal Palace. Mwana mulenzi Michael Olise n'agenda wali mu Bayern Munich ate mwana mulenzi amanyiddwa nga Eberechi Eze n'asala nakirira paka mu ttiimu y'abannaffe aba Arsenal. Season eno mwana mulenzi Olise ono talabise bubi mu mipiira 11 gy'azannye atandiseeko emipiira 9 emipiira azannye 11 egya Bundesliga ayina assists 6 ne goals 6 ekitegeeza nti akasajja season eno ka Michael Olise kazannye bulungi nnyo ekitenkanika. Kanono kazannyanga ne mwana mulenzi Eberechi Eze ku ttiimu eyo y'abannaffe aba Crystal Palace. Ababiri bano nga tebannaba kubanga batundibwa. Kati ekitegeeza nti mwana mulenzi ono agenda kubanga asisinkana munne bwe bazannyanga mu Crystal Palace. This time round Olise ng'ali ku ttiimu ya Bayern Munich ate mwana mulenzi ono manyiddwa nga Eze ng'ali ku Arsenal. Kyekimu season eno Eze azanye emipiira 11 ku Premier League atandiseeko 9 era still n'akola assists 2 ne goals 4. Amaaso awo gagenda kubanga gatunulawo nnyo nnyini ddala. Ekifaananyi ky'olaba kifaananyi kya muzannyi wa Arsenal ate kino ekirala kya muzannyi wa Chelsea. Abamu beebuuza omuzannyi wa Chelsea ono yaddawa aliwa? Mwana mulenzi amanyiddwa nga Mikael Mudrik. Kyolina omanya ebintu tebyawooma era tebyamutambulira bulungi. Ekifaananyi kino kiraga omukisa we gufuukira ekisiraani ate ekisiraani we kisobola okufuuka omukisa. Mujja kujjukira bulungi Arsenal bwe yali ekulembeddwamu omukulu amanyiddwa nga Edu Gaspar ngamba mu kunoonya abazannyi n'okuba nga asipootinga wamu ne Mikel Arteta. Abakulu abo
baali baagala kubanga basayininga mwana mulenzi amanyiddwa nga Michael Mudrik era nga yali tageti yaabwe okubeera nga bamuleeta ku Arsenal okusobola okuba nga azannya ku left wing side eyo eya kkono mu wing awo. Baali baagala kuba nga baleeta mwana mulenzi ow'emyaka 21 omu Ukraine era nga ebiseera ebyo Michael Mudrik yali alaze omutindo ogw'amaanyi mu Champions League. Bangi baali batandise okuba nga bamugeraageranya baali bamugeraageranya ku bantu nga Eden Hazard, nga bamugeraageranya ku basajja ab'amaanyi nga Neymar, Vinicius Junior n'ebintu ebigwa mu layini efaananako bwetyo. Arsenal batandika okuba nga bateesa okuba nti Mudrik bamuleeta era nga Arsenal yali eyagalagayo ono batuuka ne bakkiriziganya n'okuba nti nno boogera wannawali. Kati Chelsea gye yawamattuka n'omugagga amanyiddwa nga Todd Boehly, omukulu oyo mumujjukira bulungi, nereeta record ng'emenya nereeta ssente nga zimenya bumenya rekoda okulaba nti baali batuukiriza ebisuubizo oba okusaba Shakhtar mwana mulenzi ono mwe yali ava bye yali yeetaddewo era nga bayongeramu obukadde 2 okusukka ku offers eno gye yali yeetadde ku mmeeza. Abawagizi ba Arsenal ne batandika okunyiiga ne bagamba kati lwaki Arsenal tefubye nereeta Michael Mudrik, lwaki mutukoze ekintu bwe kiti lo obukadde 2 bwokka okubugattako kyekibadde kibaluma. Era abamu ne batandika okuba nga beebuuza lwaki Arsenal n'omukulu oyo Edu ebiseera ebyo yali akoze bw'atyo. Naye ateta ne Edu basirika ne baguma ne bayimirira ne baleka mwana mulenzi Michael Mudrik omutamuleeta ku Arsenal olw'omusimbi abasajja gwe baali bongeddemu era ne basigala nga bo bagendera ku nnono nga Arsenal gyegoberera ey'okubeera nti omusimbi tebaguyiwayiwa wabula bafuba nnyo okulaba nti omuntu gwe baleeta ajja mu nsimbi ezo. Kati gye bakkira nga Arsenal ereese mwana mulenzi amanyiddwa nga Leandro Trossard ku bukadde 26 bwokka. Abamu ne bagamba naye Arsenal muleka mutya Mudrik ne muleeta Leandro Trossard. Nedda nammwe wabula njagala okutegeeza nti bukya Leandro Trossard ajja ku Arsenal yakakola contributions 67 ntegeeza okubeera nga akoze goal contributions 67 yogera ku assists ne goals mu line efaananako bwetyo. Kati wamago wa Arsenal Michael Mudrik owulire omumiisinga oba okubeera ne Leandro Trossard ekibalo kyo kiba kigwa bulungi. Bangi beebuuza lwaki Michael Mudrik ono takyazannya. Sajja bamusanga ayina ebiragalalagala mu mubiri okukakana nga bamukubye ekkoligo, ensonga lwaki tokyamulaba nga azannya mupiira wantu wonna. Leandro Trossard talinamu yadde akayaga konna era ku Arsenal abeerawo awo eddiba n'alikunkumula. Abasiddiyo omusunsuzi nze mbeera emabega w'omuzindalo each and every time okulaba nga information tugifuna mu bujjuvu. Kale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG, bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina
gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bwoba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sidi Omusunsuzi lyerinnya eryange. Erinnya eryange yenze aba Sidi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sidi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo. Era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.